Petugamba nti jangu tutandikira kugumu kitundu kitegeera tusobola okuwabula ku kkala ki omuntu kuyagala obwati ate omuguza oba omuntu kuyagala obwati ate olidde olugoye kkala ki Kachiko badoli kakati nga bwogambye nti eggulu omwaze ne mulaba kifaananyi kirala nnyo nga kikyuse ku kya bulijjo ate olwaleero mulabeera kirala. Munnange ekifaananyi ekyo kye mwafunye eggulo we kyalagiddwa ku mikutu gyammwe gino bakama baffe batandise otukontakitinga ne wabeerawo ba government officials abaatutuukiridde ne batuyita ne batubuuza ensonga zaffe ne tubagamba tubanyonnyola ne offices zetuze nga tutuukamu n'amabalula ne tugabalaga ne batugamba nti unfortunately ebintu ebimu babadde tebabimanyi nga tebituuka nga gye bali ne batugamba nti naye kati kebyalagiddwa babitegedde kakati ne batusaba nti n'ebbaluwa ze tubadde nga tuwandikira president zibadde nga tezikola ki tezirabwanga nti wabaddengawo ndooza embeera ey'okuzibuzaawo so ne batusaba tukakanye abantu baffe mu kukakanya abantu baffe ne batuwa ennaku 3 mu nnaku 3 ti mukama waffe ajja kuba azze gye tuli naffe ne tubasaba mu mbeera y'emu nti bw'anaaba ajja gye tuli talaba ffe nga baliidaazi tubadde tusaba alabe abasuubuzi mu butuufu bwabyo bafune ekituufu kye bakola kye baagala. Kaakati
ne batusuubiza nti mu nnaku 3 nga tubaze olwaleero ng'olwokubiri olwokusatu n'olwokuna kati ng'ekinene ennyo olwokutaano mateeka tujja kuba tukoze eki tumulabye kati naffe ne tugamba engeri waliwo ne kasizoni kano akaayidi kasa tufunyeekokko essuubi ne tugamba bannaffe nti muddeyo mukubirire ku ebyo ebitono ebikola ki ebinaavaawo bikole ki biveewo nga ebbanga lye batuwadde siddene tulabe ekiddako singa ennaku 3 zino ziggwako nga tewali kikoleddwa kyekiddako of course ennaku 3 zino singa ziggwako ng'essuubi lye baatutaddemu tebalituukirizza tuba tulina okudda eri bannaffe ne tubannyonnyola kye tuyiseemu oba kye tutuuseeko nti bannaye baatulimba bulimbi oba baatuwugguusa essebo twala kumanya ekibiina ekibataba ekya Kasiita kikoze ekimala okulaba nga kikwata ensonga zammwe ekisajja kikulu kaakati ffe ng'abafuta eyimirirawo nga etegeeza nti Federation of Uganda Traders Associations Kasiita Association Kasiita yali part of us naye neemala netwawukanamu olw'obyobufuzi yali eyagala tugiwe ebifo ebisinga ng'eyagala efuuke umbrella body ate nga ekituufu kya byonna ekyaleeta association zino ez'enjawulo mu ggwanga kulemererwa kwa Kasiita abasuubuzi bavaayo ne balaba nga Kasiita tebakoledde kimala ne batandikako associations endala okugezako okwerwanirira kati mu mbeera eyo ne tukolawo umbrella body eno eyakunjibwawo Ministry ya Trade nekola futa erimu abasuubuzi ab'enjawulo bangi era n'associations ez'enjawulo nnyingi kati futa ye yakoze kino abakasiita abagenze mu parliament si basuubuzi bannaffe nga bwe mukimanyi abakasiita bafuuka bakozi ba gavumenti batta omukago ne URA balina memorandum of understanding ne URA ekyo kitegeeza nti sikutambaala naawe tontambaalanga kati abakasiita ebintu bingi bye bazenga bayisa nga gavumenti nga beebuuza Kasiita naye nga Kasiita wano wansi ku ground teriiwo era nga mulaba n'ensonga yajjo Kasiita si ye yaduumidde wabula ffe ng'abasuubuzi tulinamu ebibiina ebyenjawulo ebyegattira mu futa ebyatuduumidde era ne tugonda kati Kasiita n'ensonga ya values eziri ku ngoye okuva ku 25% okugenda ku 35% Kasiita yakiraising okutuuka ku 35% ngate nga ne 25 yali nnene ng'era etumenya naye mu mbeera eyo bo bayisa ensonga kubanga ku busuubuzi wansi tebaliiyo kakati tetukyalina kyamaanyi kye tubasuubiramu era gye bagenze kwenoonyeza byabwe ffe eddoboozi lyonna tuliriize kuva wa pulezidenti wa mukulembeze wa ggwanga twagala okwebaza abasuubuzi abakyaggaddewo amaduuka gaabwe tutegeezeddwako nti waliwo bano abatunda kamukamu nabo mu kikubo mwebali oba betwandiise baliteyiras bo basazeewo ne bagulawo amaduuka gaabwe olwaleero nti batundemu ebintu bino ebyayidi ebibaddemu era batusabye era ne boogerezeganya ne bannaabwe ababasingako era amaduuka amanene mu kikuubo gonna gakyali maggale tugamba amaduuka ge bagamba nti ge galina okuba ku ifrizi era bagamba tebagenda kugulawo maduuka gaabwe era tugamba tetugenda kugulawo maduuka gaffe mpaka nga gavumenti yonna ebitongole byonna ebitambulirako ensonga eno nga bizeemu ensonga yaffe ensonga ezatugazawo amaduuka ze zino wammanga ifrizi twalema omutegeera n'abamu tebamanyi kigambo ifrizi kyeki buli omu amuyita kikye infirizi simanya firizi tebabitegeera so twagala asooka adde ku holodi mpaka nga bamaze okutusensitizinga netumanya ifirizi kyeki akola naki asigale mu fakitole gyalina okubeera naye mu maduuka wano agasuubula ebintu okuva ebweru w'eggwanga ne bisasula vaati n'ebintu ebiva wano ng'oyedde bisasudde vaati ale noddamu n'omunsasuza kubanga abantu akatono ke tumanyi ku nkola eno ya ifrizi nti basalako omusolo gwa vaati ogwa 18%. Naye buli muntu ali mu kikuubo wano ba mu kibuga nga siwa factory buli kyatunda kibeera kyawadda vaati. Olwaleero luno bw'ogenda mu hotelo zennene ne weebeera Serena
lisiti gye bakuwa si ya ifurizi. Kati hoteli nga Serena oba Sheraton bwebanga tennatuuka ku nkola ya ifurizi n'ogireeta mu kibuga ekitegeeza waliwo embeera gye sitegeera nganze omusuubuzi. So basooke baleke ifurizi gy'alina okubeera baleme ogituteekako. Ensonga y'omusolo omungi ogugibwa ku bintu ebinyigizibwa mu ggwanga gwe twandiise import duty, omusolo gwo guli waggulu nnyo ogw'ebitundu 35 ku 100 gwayongezebwa mu lockdown nga tulina waka twagenda okuva mu lockdown abantu bangi baagwa enamba kumpi nga 7 ku 100 abali ba importers ba big importers badduka mu busuubuzi. So twagala omusolo gwa import duty guddeyo ku bitundu 20. Twagala values zino values ku URA teziri standard. Values zambuka ne zikkirira. Twagala values zibeere standard ate nga ziri wansi. Akedimo kaffe akatandise olunaku lwa Monday ng'ennaku z'omwezi 8. Eggulo twafunye meeting n'eba officials ba State House. Kyetukkiriza nti finance bweyisa policy oba bweyisa etteeka President alina okulisaako omukono Parliament ne weebeera ng'eriyisizza. So tukkiriza nti President w'eggwanga bw'anaalabanga ensonga eno ddala eri genuine gye twogerako ajja kuyisa ekiragiro ekijjawo enkola eno ya ifurizi n'emisolo emingi gikkeko wansi. Eggulo twaba meetings ne batuwa ennaku 3 ne bagamba okutuuka ku Friday oba ku Friday kwennyini tugenda kuba tu meetings omukulembeze w'eggwanga. Singa abasuubuzi 3, singa abasuubuzi 4, singa ekibiina ekimu, naye nga abasuubuzi bonna twagala tu meeting President tumubuulire ensonga zaffe era tukkiriza nti bwe tunaamu meetinga ensonga zaffe zigenda kukolebwako kubanga bamulimba era kyova babadde balwana kinene nnyo okulaba nga President tamanya nsonga zino. Ensonga ze tulwanako ziba ndala naye zamanya ziba ndala. Bamugamba kiri bulungi naye ng'ekituufu tekiri bulungi. Twagala tumu meeting nga ne Parliament weeri nga ne finance weeri tubabuulire ensonga zaffe nabo beewozeeko nga ne URA eweeri kuba n'ebikwekweto bino ebyokukwata emaali zaffe mu kibuga. Osasudde clearance ya URA osasudde UNBS ate ne bakukwata nti osasudde under values. So ebyo byonna twagala ekigambo ekiyitibwa ekibomboola ekirina okukuuma ensalo y'eggwanga kive mu Kampala tukolere mu mirembe. Sisuubira nti sitwagala kuwa musolo, twagala okuwa omusolo kuba naffe twetaaga services. Tulina abaana abasoma tulwala naye twagala tuwa omusolo nga naffe tusigala mu business. Lwaki goleeta omusolo ate ng'oyagala ngwe kuba bye neewuunya Parliament esobola okutuula neekola omusolo nga bwenguwa nnina okugwa okitegeera ndowooza. So twagala President atukkirize tumadressingira ebintu bino kubanga olaba meetinga abatembeeyi olaba meetinga aba boda kale ate olwaffe ba real taxpayers. So tusuubira positive response okuva mu President. Batuwadde ennaku 3 okuva eggulo nga zitandika okukauntingibwa olwaleero okutuuka ku Friday. So katulinde naye okulinda okwo tegugenda kuyimiriza kwediima kwaffe era amaduuka mu kikuubo gakyali maggale.